obubaka bwempa bannange bwe bw'okuba nti twagalane tusonyiwagane ate buli omu assemu munne ekitiibwa. Tewali lwaki abantu bandibadde bakubagana, tewali lwaki abantu bandibadde obaoliawo basibibwa nga tebalina misango. Abalina emisango nga basibiddwa bannange bagende mu mbuga z'amateeka bajje mu kkooti. Awo nno nkubiriza abantu ffenna naddala ebyobufuzi bireme twawula, kubanga ebyobufuzi we bitwawula bannange tuba tetutegedde, kubanga bano abakulembeze bajja enkya ne bavaawo, naye ate gwe omuntu osigalawo ne muntu munno. Awo nno tusobole okusonyiwagana, twagalane, buli omu assemu munne ekitiibwa, tukolerere obulungi bw'eggwanga lyaffe Uganda. Ensi yaffe nnungi. Tutunuulidde mu misinde muno sente miliyoni 14 ze tunoonya okuba nti omutenderwa ogwo ogw'ekereziya tutuuse ku wall plate oba tutuuse we tugenda okutandikira okusereka. Awo nno tusaba Omukama atuyambe. Nammwe abakulembeze abali mutuwagire, abakulembeze abesimbyewo ku mitendera egy'enjawulo mujje muwagire bannange St. Jude Parish Wakiso, kubanga ate bw'otawagira ekereziya onoowagira ki? Tusaba mwenna Omukama abatuwere omukisa, byonna bibagendere bulungi. Bannange eddoboozi lino njagala lituuke bonna gye muli. Omukulembeze atwala ebyokulonda mu ggwanga lyaffe lino n'abakola mu lukiiko olwo bayise etteeka ab'ebyobufuzi muleme kujja mu fundraisings, naye ow'ebyobufuzi jangu ng'omukristu owagire ekereziya mu mbeera eyo. Ndowooza etteeka liba terikwata. Ebyobufuzi togaanibwa genda mu ekereziya kusinza kutendereza Katonda, oba oliawo nakuwagira mu mbeera yonna gy'oba owagiddemu. Awo nno tubasaba mujje mutuwagire. Osobola otuwagira ng'ogula kit, osobola okutuwagira ng'ojja mu misinde, osobola otuwagira ng'oweereza ssente ku St. Jude Parish wano ku bank account oba ku ssimu. Enteekateeka zonna zijja kutuuka. Nze Father Ronnie Mubiru, bwana mukulu oba omukulu w'ekifo ekya St. Jude Parish Wakiso. Tuli bafaada basatu wano, tulina amasomero mangi muno ag'ekereziya ate n'amasomero ag'obwannannyini era bwe tukwatira awamu. Mwebale nnyo, mwebale ddala, mbagaliza mikisa gya Katonda. Mubiru, omukulu w'ekifo ekya St. Jude Parish Wakiso. Olunaku olwaleero tutongozza emisinde gyaffe egy'omwaka guno, Parish Fundraising Run. Emisinde gino gigenda kubeerawo nga 27 omwezi ogw'omwenda gwe tulimu guno ku Lwomukaaga omwaka guno. Tugenda kudduka n'ekigendererwa ekyokwongera okuba nti tugaziya ekereziya yaffe. Tuzimba si gaziya mutuufu, twazimba kereziya empya era eri wano tuli mutendera ogulaba nti abantu abali waggulu abagenda okutuula waggulu we bagenda okutuula. Ekereziya eno empya egenda kutuuza abantu 1500, egenda kusikira ekereziya eno enkadde etuuza abantu 320. Twagala biliyoni 4 naye twakafunawo biliyoni 1.5. Tulina okukkiriza nti Omukama ajja tuyamba ssente ze twetaaga tuzifune, kubanga olunaku olwaleero tukulembeddwamu amasomero ge gagenda tukulembera mu kudduka, naye n'abantu ba Katonda bonna, abakristu, abakatuliki, abasiraamu, abangirikani, abaorthodoxi, abalokole, n'abalala bonna abantu buli omu ayitibwa nti muntu wa Katonda. Awo nno tubayita ogula kits za 200, t-shirts za 500. Bw'ogula kit bannange oba ozimbye ekereziya. Olunaku olw'eggulo n'olwaleero oba n'enkya abakulembeze abaagala ekifo ky'omukulembeze w'eggwanga beewandiisa. Naffe tubayite eyo bannange mujje twewandiise mu bitabo by'ekereziya eno nga tugiwagira, kubanga bwe tuzimba eby'Omukama n'Omukama ajja kuzimba ebyaffe. Mujje tudduke. Ne bw'oba teweenyigira mu misinde osobola okuweereza obuyambi oba obuwagizi ku nnamba zaffe ez'amasimu. Awo nno Omukama abatuwera omukisa. Essimu zaffe 0703 605611, 0703 56 ate n'essimu endala nga bwe munaaba muzifunye. Awo nno tubayita tubakoowoola mujje mutuwagire, kubanga ekereziya eno abantu bagenda gyeyagaliramu, ng'abantu bafuniramu emikisa, abantu bagenda kukoleramu embaga,
abaana bamaliremu emisomo, abakristu bajje buli sande batendereze katonda waabwe. Awo nno y'ensonga lwaki tubayise, ate n'eddoboozi lino mmanyi mwenna lijja batuukako, bonna mwenna abali gye muli tusobole okuwagira omulimu gw'okuzimba ekereziya empya ey'omutuukirivu Yuda Taddeewo wano e Wakiso mu bbendobendo lya Ssaabasajja ery'e Busiro. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Kateeka eno ey'okuzimba ekereziya egenda mu maaso. Era tuli wano okulaba nti tutongoza emisinde gino egigenda okubeerawo lunaku olw'omukaaga ennaku z'omwezi 27 omwezi guno ogw'omwenda omwaka guno. Ng'era tutandikira wano ku parish Wakiso. Twaniriza bannamawulire bonna abatwegaseeko kuva mu media houses ez'enjawulo, ate mwebale okujja. Abantu bakatonda tubategeeza twatandika okuzimba new parish church ye St. Jude Wakiso omwaka gumu n'emyezi nga gijjo emabega. Era projekiti eno egenda kutwalira emyaka 3. Twatandikira ku foundation ngeri ebizimbe byonna bibeera, ne tuddako ebisenge, kaakati ne tuddako kye tuyita shuttering oba okulaba nti okwetegekera slaabu abawaggulu gye bagenda okutuula. Kaakati ye process eyo gye tuliko. Kereziya eno egenda kutuusa abantu 1,500, 1,500. Era egenda ebifaananyi nga bwe biraba, egenda kusikira ekereziya enkadde gye tulina, era wano we tutudde etuuza abantu nga 320. Awo nno olaba nti eno ekereziya nfunda nnyo, naye tuzimbye ekereziya bwaguuga eyatandika Ssaabasumba gye yatongoza. Awo nno gye tusaba abantu ba Katonda mwenna mutuwagire, Abakatuliki, abatali Bakatuliki, Abaisiraamu, Abakristaayo, Orthodox, Abaservice, bonna mwenna baneemuje mutuwagire tuzimbe ekereziya eno, ekiggwa kya Katonda Omukama nga tunaamusinzizanga. Twasalawo ne tugamba katusosowaze emiti emito, era olwekitiibwa tekikolako. Ne tugamba omwaka guno emisinde gyaffe kagikulirwemu amasomero, era twagala okwebaza amasomero agazze olubooli. Bakulu mwebale nnyo, mwebale ddala, mwebasomozi. Awo nno kyekituleese wano olwaleero bwe tumala okwogera gye muli nga tugenda tuyonja ekibuga, kubanga tetusobola kusinza Katonda okugjako nga environment oba ekitundu kino kiyonjo, si twagala okubukuuma. Awo nno tugenda okuyonja akatale, tawuni, na wonna we tunaasanga ebisasiro tubijjewo, ate tusobole okubikuuma obulungi ng'era bwe tuyigirizibwa. Nkoowoola abantu bonna abatannaba kutwegatako bannange mujje, emijoozi weegiri ku 20,000 gyokka, ne t-shirts weziri 50,000. Awo nno tusaba amasomero being nti you are in charge, tubeere nga tusobola okutambulira wamu, kubanga mwe ekereziya abaana bano mulaba aba primary, aba nassale ye ekereziya era be baana b'eggwanga. Awo nno tubateekeko eriiso, tubayambe, tubakuze bulungi, tubaweerere, tubayigirize eddiini yeezo ayagala abaana abato. Era y'ensonga lwaki twabayise bonna mujje wano kubanga essala yammwe ewulirwa. N'ebigambo ebyo njagala okubanjiriza. Mwebale nnyo okujja, mwebale ddala. Kansabe olw'ekirowoozo ekirungi kino ekyogaziya parishi nga atali kugaziya mu kuzimba kyaki yakukuleko omugalo. Omulimu gwange nga kyamaanyi w'emisinde gino guli nnyo ku masomero. Amasomero tagiri yaffe ya miliyoni 14 tulina okufuna nga 27. Nnyo okwebaza abakulu b'amasomero bonna abali wano ne badayirekita MC agenda kusomera amasomero ago bonna agazze n'agakontributinze nga 27 twetaaga 20 mwebweko mu ngalo.
wano weeri entanda obumba weerebera wali ebijja ba nansale nansale ebyekitegera erinnya nansale kyeno ebagenda okibeera bakoleko mu ngalo nammwe mwenna njalo okubeera wano nga mpita mwenna bakulu amasomero mwenna mu wakiso nnene nnyo nabadde ebigana ne pampisi n'amulira ebisomesa naye tetudda ku bisomesa byokka tutudde n'amasomero ag'abannaffe tetugenda okusabira oba okusomesa oba okufuna emisa ne bannaffe abatuyambako omusala g'abannaffe abasiraamu abakatoliki ne bannaffe abaprotestaanti n'olwekyo olwaleero kwe kutongoza okutuufu kwaki okwebisiirizo olwaki tubine bannafawulire wano nja kubaza olukiiko lwonna tukiriza ne bannaffe obalokamba butale tugenda kukolerera baani eyesomero etuuye nnyo buganda kolerera njagala kukaatiriza nga mpita mwenna ab'ewakiso mwenna abaagala wakiso mwenna abalina bizinesi mu wakiso abalina akagwande mu wakiso wawazaayo wazaalibwayo ozimbayo banange muje tuzimbe ekirigwa kyonkana ebisomesa byaffe byonna mbakowoola muje tuzimbe nze mbalinamu obwesige lwansonga kyaki projekiti yonzo kimala kyaki ngewedde twetaaga biliyoni 4 naye tusobodde okuzimba kyaki eyo okutuuka katukola living wallways n'okuzimba kalale nga tetulina looni yonna nga sente zonna zigwa mumwe abakristu n'abantu abagala wakiso nga bwana we bagambye tusobodde okuzimba mu mwaka gumu n'emyezi 3 tusobodde okuzimba okutuukaawo banange mwekubire mu ngalo kyaki eno bakulira 3 Ssaabasumba era nze ndi mukumu tujja kizimba mbakowoola mujje tuzimbe kino kintu kikulu nnyo kirungi nnyo obulamu bwaffe okuzimba kyaki abantu bangi bakuze ne bagaddiwa ne bafa nga tebafune mukisa kuzimba ku ekereziya naye kowekubireko mu ngalo nti gomooli osobodde okuzimba ku ekereziya era mbadde mbasaba tulekemu amaanyi tuzimbe mbakowoola nga 27 mujje bulungi nga bwe mwakikola luli n'olwaleero kubanga 27 era mukikole tusobole okufuna obudewa bw'ensimbi bwe twetaaga zonna awamu sente miliyoni 25 zitwetaaga naye tuze tusonda katugulanye eno twetaagamu miliyoni 14 nga owekino wabagambye naye nze ndi mugumu tujja zifuna kati ffenna abali wano abaana b'amasomero muddeyo mugambe bazadde bammwe baganda bammwe mubategeeze nga bwe kiri ekikulu eky'omuwendo okuzimba ennyumba y'omukama n'ebigambo ebyo baagaliza abayonjo era omukama ayagala bayonjo mwebale nnyo mwebale ddala omwoyo omulungi bwe gubeera mu mubiri omulamu omwoyo omulungi bwe gubeera mu mubiri omulamu awo ensonga lwaki olwaleero tufeka kuyonja ekibuga Wakiso abantu babeera abo bantu abweyagaza era olwaleero mukimanyi bulungi mu Uganda wano bapulezidenti abaagala ekifo ky'obwapulezidenti beewandiisa bannange naffe twewandiise obitabo bya Yesu eby'omuggulu wakiri tubeere kumpi naye abakulembeze baffe nga beewandiisa olwaleero naffe twewandiise nga tuwagira St. Jude Parish Wakiso tugenda kutuka 27 Lwomukaaga luno tutandika ssaawa emu ey'okumakya tusooka ne aerobics oba dduyiro ku ssaawa 12 then tumale tutuke tugenda kubeera n'abagenda okutuka kilomita 5 ne kilomita 10 awo no routes ziri 2
awo era abanaakulembera banasinga basponsa baffe naddala SAMS batuwadde ebirabo. Awo nno tubasaba abaana mwetegeke abalina ebisinde banange muwongeike abakadde abatasobola kutuka tugenda kutambulatambulako wano. Abaana abato abulere abatasobola kutuka bagenda kubeera mu bawusi kasos wakiriko banatuukira mu bawusi kaso omwo naye nga baguze kiiti. Awo no kiiti eno ya $200. Bw'oba tubuuza $200 era waliwo omuze zakoleddwa osobola okuwayo $5 onanga oba ozimbye, osobola okuwayo $1,000 oba ozimbye. Oba wewandiisizza abakulembeze bewandiisa pulezidenti naffe twewandiise tuwagenderezi eno ezimbibwe eggwe mu linnya lya Yesu tujja kikola buli omukama engalo onaakwewaddeyo. Awo ne tubebaza webalinyola ddala tubagaliza mikisa ya Katonda yaweereza abo abalina n'embeezigange impossible cases. Oyina ekizibu, oyina ekirwadde, bizinensi, bufumbo, maka, mirimu tebitambula, jangu ew'obutuukirivu yudataddewo aweereza paalishi eno nkulayira genda bijjagenda bulungi. Abaana ab'amasomero njagala muwanike emikono nga muwaga tujja kuzimba St. Jude. Tujja kukola ki? Tujja kuzimba St. Tutekemu bali 1, 2, 3 we go. Tujja kuzimba St. Jude. Tuteko bamkwelekaga simalabe 1, 2, 3 we go. Tujja kuzimba St. Jude. Weewaddeyo okuzimba St. Jude. Weewaddeyo okuzimba St. Jude. Tujja kukikola. Tujja kukikola. Omukama abawe omukisa.